Mukadde abiri. Emitwalo ebiri ejja wano ejaddiramu. Kyesagala kubaganira mu kino. Duli kyankozesa ensobi. Sikyagala kukola nsobi naddala nga toli ready. Nga toli ready Rachel. Sajja bonna botuso okubeera ready ndi mukwano gwe ni namba yange nyine namba yo. Tujasera nga tucommunicating. Kati nakola boti. Namiiro so Namiiro no munage tukulamusizaako gwe wenna yakatweyungako amanya yenze Nyondo Rozet era nga nsinziira ku mukutu ogwa Nyondo Media ate nembeera nga nkuweereza wiki yali ku kamera so ebadde bigenda maaso ku mwana muwala Rachel Namiiro byonna mubirabye abantu abasinga bagamba alina ekisiraani abantu abasinga bagamba mwezi so buli muntu amwogeredde buli muntu amwogedde kyamunowooleza oba kyamusuubiriza n'olunaku olwaleero tunoonyezaako omu ku bantu be oba amumanyi era nga ali wano Dubai yazze kukyala bukyazi n'okwasaganyako emirimu egimu addayo oluvannyuma lw'okulaba story eyo kyamazeemu amaanyi era yanoonyezaako nange ne munoonyako ntusisinkana naye nga ye omukyala akivumirira era simusanyufu nakyo agenda kutubuuzaako era tubeere nga tutandikira ddala awo Namiiro yaba atya nkuza gye bamukuzaamu embi oba just yakyetwalira bwetwalizinga ye nti muntu wakutambula noono nooli maama tusanyusa okukulaba nange nsanyusa okubasinkana aba Nyondo Media ndi musanyufu nti musobodde okunkyaza olwaleero ensonga gy'oyogeddeko eya Munnayuganda Rachel omuyimbi mumanyi ng'omuntu okuviira ddala ewaka n'enkuza gye baamukuzaamu nga si mukyala mubi nkakasa bulungi nti era mbadde mumativu ebbanga lyonna nti asobola okwerwanira n'okulwanira obulamu bwe oba ayina omuntu oba tayina naye bino ebyamutuuseeko nange binneewuunyisa actually byennyamiza mu bulamu obwa bulijjo okulaba ng'omwana omuwala atuuka ku kusomoozebwa bwe kutyo. Senga toli musanyufu naye nakusooka tutolere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyondo Media nsanyusa okubaako nammwe nze Nambowa Rashida district chairperson oba ssentebe wa district y'e Butambala. Ensonga gy'otandikiddeko gye onkutta naawe yakubanga ontandikiza ku nsonga eya Munnayuganda ataafunye okusoomoozebwa. Manyimu ab'amawulire buli lwe tubasinkana mutuwongerako ebirala. Njagala okugamba abasajja bonna abali eyo oba bali wano mu Dubai oba bali mu Uganda oba mu nsi yonna nti abakyala balina ebyetaago byabwe. Era buli mukyala waabanga gwe tolowooza nti ojja mu driving omutwale ku gwe kye weetaaga ekikulu kyalwo ekyo teyabadde mmotoka tekyabadde nti nno ayagala kubeera ng'abeera noono n'oli nga bwemuzze mu bikola naye ndowooza ng'omukyala ayina omuntu gw'ayagala mu mutima gwe ye nga ye gw'ayagala okusetolinga naye kati ne bwe banaamukolera zi surprise ezenkana zitya ne bwe banaakola zi birthday ezenkana zitya naye ng'abazikoze si baayagala tajja kukkiriza. Ne basinga bagamba malaaya bagamba kusinziira ku maybe maka ge yakolizibwamu maybe nti mabuyabuya kati nga gwe yamulako ng'akula omwana ono waka tebivudde waka neekakasa bulungi nti amaka ge yakuliramu maka matuufu si malaaya. Obulamu bw'omukyala yenna abaako ne kye yeetaaga lwakuba nti no buli lwagezaako okulaga kye yeetaaga ate abantu tebamufuna
tebamutegeera bulungi lwekyo alina kyayagala alina omuntu gwayagala si malaaya tali nti na praying ono n'oli nti ayagala kuyisaawo bibye nedda era senga byabadde ayagala okuyisaawo yandisobodde okugamba nti n'emmotoka eno kambuukeyo nayo gwoleka otya emmotoka abamujajinga bamujajinge naye nga batunuulidde ekifaananyi kye ng'omuntu baleme kutunuulira bya bugagga na biki bye basuubira nti byeyandifunye. Kale Namboowa aba yeddira ki? Namboowa Rashida neddira nva. Manyi tewali mwabeddira ebirala byonna bye mulowooza nti nva sinva. Enva zonna tuzimanyi nti mpindi. Neddira nva neddira mpindi ndi muzzukulu w'amazige. Empindi togiriya? Empindi olina wagikuba ejjiiko netufana bulungi era tutawa sisobola zenva zokka ze tweddira. Ate akabbiro kaba ki? Akabbiro kiyindiru. Nzali ndi mukyala Muganda. Osobola otuvugira mu mubala okutambulamu ng'Omuganda. Tambuliremu. Nze Namboowa Rashida nzaalibwa Kiziiko ewa Hajji Ahmad Amboowa mwami ojali Hajji Ahmad Amboowa mutabani wa Omugenzi Swaliki Mugalu Tabula eyebase Kiziiko ndi muzzukulu wa Kanyumya nva mu lunyiriri lwa Kitenda ndi muzzukulu wa Mazige jjajja wange wa Kasolya neddira mpindi akabbiro kiyindiru. Katonda mumulo otambudde ng'Omuganda alina okutambula. Omwana asituka n'atambula nalyoka kwata ku side ne sayiri ng'Omuganda alina okutambula. Akati Obwakabaka nabukoleramu actually nazaalibwa okusoma kwange kwonna nasoma ndi Munankoba Zambogera Emengo nagiweereza nga sinayingira mu buweereza bwa gavumenti eya wakati nga nasooka kubeera ssentebe wa Nkoba Zambogo mu secondary school ku university neera nembeera ssentebe. Kati bwe namaliriza okusoma nembeera omukulembeze wa Buganda Youth Council nga nkikira essaza ly'e Butambala. Nesikoma okwo nenkikira abakyala bonna ab'essaza ly'e Butambala mu Bwakabaka bwa Buganda nga nze mbatwala. Kakati Obwakabaka bwe namala obuweereza era nempumula obuweereza bw'Obwakabaka nennyingirira obuweereza bwa gavumenti eya wakati. Omukyala gumidde. So kati ewaka eno okuzibwa otya? Wakulira makanga mama mwali nditamwali oba akuzibwa single mother oba single father tuyisizeemu ko kano nnyo ewaka eyo teekebwa otya okutuka ssaawa y'olwaliro ng'oli mukyala w'obuvunanyizibwa gumidde? Ewaka eyo nazaalibwa mu famire yaffe maama wange alina abaana 10 nze ndi mwana wa 5 mu baana be era nze mu kuzaalibwa okwo nakula ng'oggyeko okuzaalibwa naye we nali nkuzibwa natandika okusoma mu masomero gaffe ge tulowooza nti tegalina makulu. Nze mwana eyasomera mu UPE. Actually UPE yagenda okutandika yatandika ne regimu yaffe kuba P7 yaffe yasooka okufuluma ng'efulumizibwa abaana abatandika ne UPE primary mu P1. So nensomera ku Senene Primary School nalyo lisangibwa mu Gombe Town Council mu Butambala District. Bwe navaayo nengenda Ebulye Secondary School nensoma one A-level nemmaliriza nengenda ku Islamic University in Uganda nenkola bachelor's degree mu Human Resource Management. So oli mukyala muyigirize nnyo? Si nnyo naye ekitono nabugumizibwako. Oli muyigirize? Kati eyo gye nava nenfumbira omwami ndi mukyala mufumbo nina n'abaana ndi muzadde maama era ndi ng'oggyeko ebyobufuzi ndi mukyala. Omwami tumutolere kasalaamu eyo gyali? Omwami wange mwami Semanda Abdu salaamu aleikum nkwagala nnyo nkwebaza byonna by'okola ku lwange ne ku famire yange n'okumbeererawo yenze nnyabo ng'oggyeko ebyokuba nti nno ndi mu byabufuzi ndi mukyala mupambanyi omusuubuzi atali wa kusaaga nti bwe mbeera nga nina emirimu gye nkwasaganya mu byobufuzi ate nsobola n'okukwasaganya egy'obusuubuzi. Mbadde njagala okubuuza kubanga obuwabiridde Butambala si bwe kiri ssaawa zino tuli Dubai era nsonga ki ku zimu ezaakuleese? Ensonga ezandeese mu Dubai
ekisookera ddala mbadde coordinatinga ne mikwano gya Butambala district organizations ez'enjawulo nga tukola ebintu eby'enjawulo era abatuyambye ennyo okulaba nga tufuna ku mazzi mu district y'e Butambala, tufuna ku buyambi obw'enjawulo naddala okusomesa abaana. Tulina abaana abeetaavu bangi nnyo naye buli bwe baba nga basobola otukwatirako ne baba batuwadde kyamisana. Then tulina enteekateeka endala mu buyambi bwe tuzze tufuna okutuyamba okutuzimbira amasinzizo gamba ng'emizikiti. Bantu bano babadde batubeererawo kwe kujja mbasisinkane gye bali njogereko nabo ndabe naddala mu kiseera kino naddala bwe tugendera mu kisiibo kubanga jjukira Butambala eyina 70% nga bali basiraamu. Kakati we tuba no 70% ya district yange population. Kakati abantu bano nga olusi twetaaga okwogerako nabo n'okubasaba baddemu batuyambe naddala mu kiseera kino ekyokusiiba kubanga okusiiba tuba tukitegeera nti omuntu akeera ku makya n'asiiba olunaku lulamba. So waba asiibuluka waakiri twandibadde tumuwayo akantu akamuyambako okusiibulukuka. So kwe kujja basinkana. Ekyokubiri kwe kusinkana Bannayuganda abali abawangalira mu UAE. Mpulira ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso obulamu bwe bawangaliramu. Tosobola kwogerera muntu kikyayitamu na kumanya bwatambuza bulamu nga tozze gyali nga togenzeeyo kukiraba. Tutera okubeera eyo abakulembeze abamu ne bagamba abaana baffe bali eyo babonerabonera mu biyumba oba babonerabonera mu bizimbe bali mu bed space n'ebirala. Twandyagadde okulaba batambulaza batya obulamu gye batwangalira eyo. Balina emirimu oba oli akeera ku makya n'atula mu ruumu ne bamusaba renti nga tamukolaki tamulina. Balina bye bakozesa. So kwe kujja okulambula ku Bannayuganda era lwe lugendo luno okulaba nga mbanoonya nammwe aba Nyondo Media kubanga nammwe twandyagadde okulaba tubalengera nnyo ku mitimbagano nga tubalaba mukola ebintu ebyenjawulo muleeta stories ez'enjawulo ku bantu abalina ebizibu abalina obulamu obulungi naye twagala okulaba wajje mukolera kwe kubanoonya tujje gye muli. Tweyanziza bannange yo nayo nno nsonga nkulu era mbale kutukyalirako ennyabo. Kati oli chairman, chairperson. Era ne bwompita chairman kubanga nze abantu bagala siri Nantebe bateri Ntebe nkazi. Olwekyo ne bwompita chairman sina. Kati otandika akulembera mwaka ki? Era omazeemu buno bufuzi banga ki? Idea ogijjawo oyingirayo otya otandika otya? Actually bwe namala okusoma nze ng'omuntu nezuula nti nga nkula nakizuula nti kuba nakozesebwako nga nsoma nakolyako national insurance nga ndi mu kusoma. Kati bwe namaliza okusoma nakizuula nti naye ddala obulamu bw'omuntu nga bunaabeera bulungi alina kubanga yeekozesa. Kati bwe nali nsoma nali nnwana nnyo okubeera boss mu mirimu gyonna. Era bwe namaliza okusoma bampitira emirimu mingi. Egimu nga nsobola ogikola naye nga ngamba level yange tekola egyo. So nga nnwana nnyo mbeere boss. Kati wakati mu kanyoolagana ako nayagala nnyo okubanga nkola ebintu eby'enjawulo. Ne ngamba naye bano abatukulembera. Actually nali mukulembeze nga bwe nkugambye nali mu okuviira ddala emabega. Kiri munda munze kuba naliko head girl nabeerako ku lukiiko lwa guild president naye nga ndabira ddala omuntu tasobola kuba na buyinza bwankomeredde nga si mukulembeze. Obukulembeze kye kintu ekidominatinga buli ango. Omuntu ne bwaba teyasoma kati njagala okukuwa ekyokulabirako. Chairman wa LC1 mu Uganda ye muntu asasula omutwalo gumu. Naye wakati mu kusasula omutwalo gumu tosobola kutunda poloti ya milioni 3 nga taliiwo nga takusayiningiddeeko. Kakati olaba omuntu kwegamba ate n'ekirala qualifications ze basaba ku level z'obukulembeze oba bwonna kubanga ng'oggyeko ssentebe wa district n'omubaka wa parliament ne president tewali mulala gwe basaba buki buyigirize. Kakati imagine omuntu avudde eri oyo yakoma mu P4 najja ne yeesimbawo n'awangula akalulu n'amala okukawangula n'atandika okuwa order. Kakati toyina wogenda bikolera ebyo ne bweba business
ne bwoba tugeze nga gwe boss era gwoteeka mu ssente gwe direct tosobola bikola nga gwe wa order era yasoma ajja kugamba ebyo yogera tebikola obikolera mu tteeka ki naye omuntu avudde gyavudde tugeze kale nange ssentebe wa district nsobola okuba nakoma mu senior 6 nenesimbawo ng'era nqualifying bwe mmala oqualifying nsobola okubanga nyingidde ku district tewali ayingirawo nga wa senior 6 ne bamuwa omulimu taliiwo era bw'ayingirawo abeera kirina abeera office attendant naye ate osobola okuyingirawo ng'oli munnabyabufuzi n'okuwulira aba masters degree ne PhD kati ekyo kyokka tolina wogenda kifuna Uganda kati mmwe muli eno naye Uganda n'okusoomozebwa kwe tulimu okunene ebiseera ebisinga kuva ku biki bye tukola twateekamu nnyo ebyobuyigirize ne tutandika obiteeka mu buli ango era kyova olaba ensinga zino zituyiseeko mu Uganda tolina woosobola kutuula nga waliwo ebizimbe bwe biti tewaliyo tolina woosobola kusanga kwegamba kibuga kiteeketeeke nga bw'okisanze eno twandyagadde okutunuulira ebintu bino wakati mu bukulembeze naffe tubikoppe tulabe butya bwe tuyambagana naye mu byonna okusoomozebwa okunene okuli mu ggwanga lyaffe bwe bukulembeze obukulembeze bututta obukulembeze butulemezzaako buli kimu nayagamba nti nawangula akalulu nga ffe bw'otulaba tukolera mu bugubi obw'ekitabo actually twandibadde tuli bulungi nnyo naye abakulembeze tebakyalina makulu wano otuuka wano ng'osanga omukulembeze nga buli omu amuwa ekitiibwa kubanga oli bwe yeesoolyayo ne yeesimbawo ne bamulonda baba bamulabyemu amakulu naye tosobola kukola abakulembeze bw'otyo tuyina okusomoozebwa okw'okutulugunya okuwamba n'okutta abaana baffe okusiba kulinga mmere ya bulijjo tinaataaka oba mmere ya lumbe tinaataaka abyalya kubanga abaana babakwata out of the blue ne bamutwala ne bamusiba ffe Butambala drone zitambula obukulembeze bwafuuka ekitalina amakulu ne bw'oyogera otya baga kati bw'oyogera ki disi wuli waali ssentebe wa district wuli ani kawo waali kitegeeza mu abakulembeze okuva ddala ku chairman wa LC1 ssentebe wa LC3 bakansalazi babaka ba parliament tebalina makulu mpaka tufunye obukulembeze obutuufu so njagala kugamba bannayuganda twerwaneko njagala okwebaza ennyo mu ngeri enjawulo pulezidenti wange omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu agezezzaako nnyo tuzimba agezezzaako nnyo tulwanako okulaba nga tusigala ku mulamwa era nawe atali ku mulamwa naye yennyini yeetunulamu nagala ddala omulamwa naguvaako naye njagala kumwebaza ne secretariat nga bw'ogimanyi spokesperson Lewis secretary general waffe n'abantu bonna abatula ku executive abantu abo bakoze omulimu munene okulaba nga abantu baffe tebanyigirizibwa nnyo naffe mu local government gye tuli mu kunyigiriza era batulwanako abantu nga Rovans babeera kuffe chairperson katukoze tutya obukulembeze butambula butya tulwanye tutya okulaba nga tebabanyigiriza nnyo kutuuka ku kisenge nabakyo mbeebaza tebatulekeredde era njagala kubasaba tutambulire wamu mu bbanga lyonna kakati tuddamu okulonda ddi 2026 nupu yeteeseteese etyekomawo ekyo ekibuuzo n'omwana omuto akiraba kubanga missoni yaffe tennaguka erina okuguka tuli twagamba missoni 2021 kakati 2021 yabeera totally disorganized tuyina okusinziira okujjayo n'agombuto bino President Museveni byagenda agamba abantu manya yakyaliwo simanya ali ku main manya mutabani we manya biki tetwagana biwulira tetwagana bima challenge weri wa wano tokirowooza nti ekyaliwo ku luli nakati kirina kudamu happening
omusota tegusobola kulumira mu kituli kimu mirundi ebiri. Njagala kuwa kyakulabirako nze 2016 nesimbawo mu Kalulu era nesimbawo ku bwa Ssentebe wa district ne banzibako akalulu ne difference ya obulu 143 ne bakanzibako nga ntudde bwenti nkalabu nengenda mu kooti nenkola biki byonna ne bigaana. Nasinziiranga ngamba ku luno oli bwe yekiika mu gaapu yange waakiri ogenda naye nga sigadde wano we nabadde kubanga tomanyi muntu byoba omufiiriza plan akalulu ka bbeeyi ng'oggyeko okubeera akalulu nti ka bbeeyi ng'okonvinsinze abantu ne bakkiriza nti ddala ono ye mukulembeze waffe oli ne bakulonda ne balamu amanya tokomawo nga toyiseemu kyekituufu. So kati twagala kulwana kulaba nga tegusobola tulumira mu kituli kimu mirundi egi guli omulundi gwatuluma kati tegusobola tuluma. Tulina okulwana okulaba nga tubuuka akaguwaako okuyingira mu ntebe. So twali ku giving up tewali era njagala okwebaza secretariat nti ekoze buli kimu ekisoboka. Tuli mu mobilization eyetandikira ddala ku grassroots okulaba nga buli kimu tukiteekateeka tuleme kwejjusa obudde bungi bwe tutwala ne ssente. Actually ebintu bino bya bbeeyi nnyo naye tulaba twebaza buli bamu abatuyambako kubanga si buli kimu nti tubadde tukisobola naddala mu mbeera gy'omanya ey'ebyenfuna nga bweri okusomoozebwa okunene kwe tuyitamu tusigadde tukyali ku mulamwa ate nga tumobilizinga buli omu. Olwekyo tuli bamalirivu era beeteefuteefu okulaba nga obuyinza ku luno tubutwala. So ng'okyali ku Nyondo Media, of course tukyali n'omukyala of course chairperson yagambye Nambowa tugenda kuba nga tumaliriza naye nga agenda kuba nga kawola bannayuganda oba agenda kuba nga atubuulirira mu bigambo bitaka oba bigambo nga 10 ebisemberayo ddala naye nga kyemmanyi tetugenda kukoma wano naye mu UAE akyalimu era nga akyaggusa ensonga ezamuleese. So tujja kuddamu tumweyongere era tuddemu tudisikasingemuko naye. Tuli basanyufu naffe okukyaza omukyala gumidde nga bw'ati yasoma mu kulembeze era nzikiriza nti gwe n'omukyala atudde yalaba ogenda kufunamu ekyokuyiga ky'amaanyi. Nga tumaliriza nsaba ofuneyo ebigambo biri by'owulira nga oyagala kuba munnayuganda ali eyalaba, munnayuganda ali mu NRM, omunnayuganda ali mu NUP, omunnayuganda ali mu gundi yonna n'abannayuganda bali mu nzikiriza endala yonna fyonna nga bitukwatira wamu ffenna nga bitugasa ffenna nga bitutwala mu maaso. Munnayuganda yenna gy'ali okusingira ddala abali wano mu UAE njagala basibirira entanda nti tulwane tukole. Obulamu bunyuma nnyo nga tulina ssente. Tumaze okulabako ku balina ssente twongere okulwana okulaba nga tukola tufune ssente. Ekyokubiri bannayuganda abali ddala mu Uganda naddala bw'oyogeddeko abawagizi ba NRM. Actually nze buli lwendaba omuntu nga awagira NRM ndabanga ayina kyabulako kubanga tetusobola kubanga tutambulidde mu bulamu bw'okumala emyaka 3 nga nakati tukyakkiriza tekisoboka. Tosobola tukwenya na tushuga kotinga nti birungi. Njagala okukubiriza Bannayuganda nti muzuukuke muzibule amaaso mutambule n'omugendo ogugendo tutuusa ku kye twagala. Tukkiriza bulungi nti NUP ne people power bayina buli strategy esobola okutwala eggwanga lino mu maaso. Tuyina buli strategy esobola okutwala eggwanga lino mu maaso nga tetwekubidde. Mutwegatteko tulabenga tutambuze eggwanga tutwala eggwanga mu maaso tufuna enkyukakyuka etaliimu kuyiwa musaayi. However nga n'abaatukulembera bwe bayiwa omusaayi bwekinaaba kyetaagisa naffe tujja kikola kubanga tukoze buli kimu tumaliridde nti eggwanga twagala litwala mu maaso. Maliriza nga nkuba omubala gwaffe nga tonnamaliriza kuba mubala. Abakulembeze bangi abajja nga buli omu asuubiza ensi n'eggulu. Tugenda kukola kino tugenda kukola kiri bw'atuuka mu ntebe n'amala neyekyusa. Tuli mu kumaliriza kino kyekisembayo.
Njawulo ki gy'olaba wakati w'omukulembeze aliko ssaawa eno Kaguta ne omukulembeze wa NUP? Oba tunulira abira bano bakomparinga. Kyanjawulo ki ekiri ku Bobby ekitali ku Museveni? Bobby wanjawulo nnyo tosobola mukomparinga na Museveni. One, Bobby Muna-Uganda. Ate Museveni abalala naffe tumanyi gye baava era bwe tunaaba tutuuse kweyo ensonga tujja bbaga naye Bobby Muna-Uganda kati ebintu byakola abikola n'omutima ogwagala eggwanga lye. Tosobola kubanga oyagala eggwanga lyo ku myaka 38 ng'otuyisa bw'otyo nga tuli kweyo nga tuli ku ntambula oŋŋambe nti development nga bwetyo bwe tuli. N'olwekyo nze nkakasa bulungi nti Bobby ng'akutte obukulembeze mugenda kulaba enjawulo ne bwe ginaaba myaka 2. Mutwesige twokwasa obukulembeze mulabe. Tujja kufuna enjawulo yakwata gye bagamba political wave eya NUP gyali emyezi nga 6 ng'ekibiina kimaze okukakasibwa nti NUP weeri. Walaba kitwasobola okukola okufuna ababaka ba palamenti basente ba district walina yali amanyi nti tusobola n'okuwangula akalulu nga tuli mu opposition kubanga ebyo ebifo baali bagamba nti ebyo ba NRM be babiwangula ne twabiwangula ne tukka wansi ne ku basente b'amagombola ne ku ba councillors. So ekyo ekintu tewali yali akikoze. Nkakasa bulungi nti neyo mu byalo fotuuka ewaffe mu kyalo eyo ekanyogoga nga NUP bagimanyi ne people power. So eno wave teyeetaaga kusigaza muntu yenna nga tagitegedde. Omubala actually kantandike na luyimba lwaffe nti olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. People power, our power, NUP everywhere and everywhere is NUP. Thank you so much. Mwebale kunchaza nsimye nnyo tusigale nga tutambula ffenna. Actually newe sibere mu UAE nsaba tutambule ffenna ennyabo naye nabwe kukyalirako nabantu okubabuulira ebintu ebibazimba. Si buli muntu yenna nti ajja amaaso ga kamera agenda kuba n'ebizimba. Kikyale guba mukisa kuva eri Katonda nti buli muntu alina engeri gy'amubumbabumbamu obwongo. Ffenna entegeera si yeetya si yeemu naye nga naffe tweyanze tukyalirako tweyanze geeka tusubire naffe okwanizibwako e Butambala nga tuzze tulye ku matooke. Ntangawuzi ezisingayo nze kyekirime kyaffe ekisinga amayirungi gyegali n'ebirala gyebiri amatooke gyegali naye matooke bagamanyidde mu Buddu naye ffe twewaana n'entangawuzi yaffe. So mujje tujja bbaaniriza tubalambuze tuzirima tutya tusobola zijjamu tutya. Actually ebyo byonnyini bye munaasinziirako okuga nti kati e Butambala bwe tuba tugendayo tusangayo kino bwe tuba tugenda wano tusangayo kino naye nga tuli mu lutalo olw'okununula eggwanga temulwerabira temuluvaako tusigale nga tukyali ku mulamu. Amiina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Sigadde ndi Nambo wa Rashida. Amiina. Takumira mpeera ffenna tukuume. Amiina. Gwe mukutu kwe tusinzira okubeera nga tubaweereza ng'olunaku lwaleero tetuzze kubaweereza story yonna tuzze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Glim. Olunaku olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyala wange kakozesa nange olwaleero nkimyeyo akange nkageze Ssentebe. Saagala badde babalimbe ate mwesiige ebikola by'amapaapaali simanya mwesiige essukaali mukola ggulo kano ke kakola ggulo. Tumwagire Nyondo Glim osobola okubakubira ku simu namba 052 46807778 olwo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries kugwe ali mu kiyumba oba ali ewala. Nyondo Glim ajja kuba kutuukako. Mubere bulungi. Nyondo Glim tukukuumira ku mulembe.